Mulimu omuntu gw'olaba nga yakwatibwako amaanyi ga Katonda. Mwana muwala Sheebah is the brand ambassador of Victoria University and so many other companies, by the way. Sheebah Karungi is an entrepreneur. Kusante yiyengete omukazi. Sheebah Karungi yasumira. We are live on TV. Nabakagambo gotadao. What identifies you? Atenga university kutegese. Era kanti muganda wange tuyina tetugezako kwongera ku byenjigiriza. Nsitizi bwaki. Empisa zalagawa. Igamba kibyalaga live on TV. Empisa zalagawa. Natayina abantu bangi bakwegomba. Obutitizi bwaki. Saimo akazindalo kagenda wa tumuuzisa tumanya ati muddamu mwagala koya kwini Kozesa kuno kati yegwe kwini uli nga mwongerera gwe nenasewo tuddemu ekibuuzo ekyo. Saimo tetuli mu kanisa tetuli mu kanisa tuli mu kanisa tunakoze palagako mwana wayagala ogenda mu kanisa genda wali mu kanisa osabe osagala twagala kwini mwatusala watta kati bate etuuse sagala mwekwase mutanse kati osoma ebigambo byaffe onagira nga musoma byeyambadde Njagala mbuuza ekibuuzo kimu abali ku nsawo yange. Kuliko ekigambo ky'otasoma ku ssimu yo. Kuliko ekigambo nga gwe gusoose okukiraba. Abasinze mutudde waneeno naye ebibi bye mutuddeko bingi naye muli ku nsawo. Muve ku nsawo muddeeyo ku bikolwa byammwe. Thank you. Let's go. Buuza ekibuuzo ekyokubiri. njagala okubuuza saidi yemmwe sindi owulikika otya kale olaba otya ng'ogenda kwaŋŋanga omuntu ng'emyaka 12 egiyise buli mwaka leta hit owulira otya kugamba tusobola okuba nga tuli wano ku bato nga tuli mu kwekoza owulira otya ng'ogenda bato olinga omuntu ng'enanyini maata e Uganda yenanyini mayumba yenanyini kunyirira yepiyansa wa Afrika owulira otya bagamba njagala owulire empulira yo Sindi bagamba owulira otya kubanga kino ndabanga opportunity sikyetaaga kwewaana osogera sikyetaaga ekirwana ekyolwalero battle ya music njagala mujjukire tuli bayimbi si kyekyo wano ba wali wazimba amayumba akole ki ayogere azimbe abantu bajje bamubuking azimbe ki azimbe amayumba naye leero twogera ku ki kintu kya music ate kati ekyo kyo talina wankwatirako osogera. That's it. So coming back to answer you, ndi mukakkamu nnyo nga bw'okiwulira. Sirina pressure, sirina kintawaanya ndi wakabiri. Thank you. Kakati omanye ebyaffe tebiggwaayo omanye omuntu Balamusiza bassebo y'omugo. Sheebah we muli? Sheebah we muli? Shout out to Uganda. Thank you so much for loving music. Esinga obukulu byonna nze kyenyiza okubagamba njagaliza okumanya njagaliza nkomezaawo kingi wange njagaliza nze ndi feminist man ono mukyala aludde nga tafuna attention eyonono attention gyayagala basindiketi gwemuli namwe mbakomezaawo mwemuwulira mutya. Give it up for Sheebah! twagenda ansobedde soko
Sugoleka twagere nga letumanyi. Nange simanyi bakomezaawo leero. Omanyi obuzibu omuntu wamanyira nti buli kaseera alina okuyimba bamutegeera balowooza nange kyekimu osobola linda kammaleyo just because okuyimba buli kaseera budget simbi ate togirina nedda gundi labayo kamanyumiza kituufu ekiriwo kuleero ekibaddewo olwaleero singa saabadde wano eno attention madamu tewali gifunye. You needed me for this to happen. Mukwano. You needed me for this to happen. No, honey. I'm the driver in this. And everybody knows what I'm Walande. Ekikulu oyogera n'abantu babataano abali okuwagira. Bannange muliwa. Osobola. Anti nabo oyogera nabo. You're still talking to your fans, so I'm talking to mine. So not talking about what Amanyi tubalabira mu bantu si mu ngambo. Osobola. Amanyi gali mu bantu, not in words. Kituufu. Era kyobola b'emyaka 10 abantu bansapootinze nga bakolerabira. Baba bataano. Ne bamazezza emyaka 10 ne concerts 3 eziri successful. Munange zonna tuzigatte kubanga nakuba lugogo egatta shows Serena n'omwimi gwe batamanyi akola ki? Wajjuza. Mukwano nawe genda wajjuzeewo. Ekyakubiri, I dare you sindi genda ku Serena ennaku 2 ojjuzeewo. I dare you. Can I answer you? Abantu bange tebajjaamu mu Serena munnange. Nawe ennaku 4 bajje. Osogera twetaaga ebifo ebinene nga bwolaba tugenda kuyambako okuba kololo nga nange ogenda kuyambako okomewo twamala okuba elugokoa tugenda kuyambako ekololo Afrika nabwo waginyambako emirundi 2 webale nnyo maama webale n'essawe nabwo waliyo ku mitwalo 15 ne miliyoni 3 tulikayo Shibaonix mutuulira Akorachi? Wanji? Amazima mugamanyi nekwegamba ki? Zara! Wanongwawa jangola gesaidi tetwagala bannamawulire bafensi jangu fulo jangu toina saidi jangu ndagesa sanwali yali oli wanjagala saidi leero obeera ku galaxy Sandra jangu wano buza kibuzo nze ndi munnamawulire sirina saidi jangu wano obamawulire taba na saidi twagala Nokia naki okyuzingako simu ki wano wakulemye fulo okkiriza wannemye naye we tunaaviira wano agenda kuba alina saidi gyagwako kuvuddeko ani akyuzinga wangi nina wano Sandra liyani aguddewa Sandra ogwawa Sheebah for life Sheebah mutuuzeni BS mwababiri mutuuzeni BS nagira sigonga tatunaba kuguliramu singa twakuguza dda kaleeta oweni BS nange aliwo yenna oyo agudde kusaidi ki abuuzizza ki asenga Sandra liyani agwa ku saidi kye Simon obadde owanika ayagala kuddamu kuwanika
ebitulese wano ebituufu temuli kubiddamu. Ekisookera ddala tugenda kuyimba live oba kumayiminga. Kimala ddayo. Ddamu ekibuuzo. Onomwita Naba concert. Kakibaddiremu. Sisuubira nti waliyo concert n'emu gye yali ayimbye nga teriko bandi oba ngeri live. Baddiremu ako. Bwe nasembayo kola concert ebbiri, nakola live ennaku bbiri. Naba concert gamba nti nakoze semi live. Kirabika nakula nnyo nga temukikkiriza. Kituufu naye nga nakula. Kituufu naye mwagala okukkiriza nti omuntu akula mu mulimu gwe. Jangu nga 15. Si buli omuntu azaalibwa amanyi. Naye ate asobola okuyigira ku mulimu gwo. Bameka abayigiridde ku mulimu gwabwe. Nze omukwabo. Mulwo okuzaalibwa nakyo tekitegeeza nti ogenda kufa nakyo oba kigenda kuyambako. Thank you. Tukiwulidde. Saidi eyo oyina yaani akanyuga eno. Owayekaye. Leta abawalika ku bibuuzo ebirina ameesa. Yagala owokubiri. Wayo wokubiri kwakiri kinafu. Wayo wokubiri tubigatte wamu. Wokubiri. Ebibuuzo binafu. Ono omumanyi. Mama Brighton. Leta n'owa mama Sise. Cindy, kwatawa. Ekibuuzo kiri nti tunaafuna ku kuyimba nga tekuli ba backup artist nga live. Musudanira bayo. Ono katumuddemu kubanga ye mama Brighton. Tewaliyo concert. Etewako backup artist. Nona abayina. Okweta bimanyi. Ayo wisdom. Tokola bashiba bagambye. Tukiziganye bamwe. Wetubuuza ekibuuzo nga kya muyimbi kibeere kyaki? Oli tagambye nti kya muyimbi. Akomero. Mama Brighton obuuzizza muyimbi. Lindako. Moses muyimbi wisdom vayo. Ekintu kyangu nnyo ne Beyonce wabayimba beera ne ba backup singers. Kati mweddemu nga mukozesa ekyo. Mukozesa eggumba mweyigiriza ebintu ebimu. Thank you. Mullo. Thank you. Kino kya wako. Tuli bulungi. Shibaholics muli bulungi. Syndicates muli bulungi. Muli bulungi. Nabite muki. Kale katika mbuze kanzira wano wendi obanzira eno. Cindy, njagala kumanya omuyimbi gw'owandikira oluyimba lwe olusooka shuwale nga abasinga bagamba omusinga by far osalawo nti omubba tolinga. Kyogamba kayimba akasooka yawandika yakulukunyamu ku ppeeni. Ebyo bituufu. Lwali luyimba ki? Nyenyeze. Lwali lugenda lutya? Yali tamanyi kuyimba n'adduka. Cindy. Linda kaddemu. Ekyo kibuuzo kya Cindy. Kituufu oluyimba lwa madamu olwasooka nze naluwandiika. Yali akyayiga era ne leero akyayiga tulina okukkiriza. Osegeera kati nze njagala okukkiriza nti ayina waatuuse. Just tannatuuka ku level ng'eyaani eyange. Kati nze we twasookera ddala eno bato nali sigyagala. Naye bambuuza ekibuuzo bwe nakiddamu. Timu ya madamu netanneereeta omuliro nga mungi ne nga lindako mbalageko oba osegeera kubanga ayinza kubanga yeerabira lesoni ziri ze namuwa nga tutandika. Kati mba njagala mujjukizaako kyobalaba eno bato weeri. Eno bato teriwo nti balaga nti osobola okuyimba mukimanyi nze asinga. Osegeera kyasi tuteekawo shoka ddamu tukakube shagwe kyaki kyokka. Zahara. Wamambo Sheebah.
akayimba akasooka wamambu akayimba akasooka kingi yawandiika mu ayini yawe ye wali onoonyayo ki kyakabi nnyo nti mukizizza kati musiriikirire twewulirize bulijjo njagala nnyo kino bakimbuuzenga naye waali bw'oba omanyi ekyo si kituufu ekyo si kivumo ebituufu bw'oba omanyi story yange nze ndi musiimi gratitude is a must olina okusiima Jehova all my interviews mbadde ekyo nkyogera naye njagala mbuuze mmwe mwenna abali wano mumanyi n'oluyimba lwe twogerako lwaki teyampandiikira hiiti ono wakabiri lwaki teyakabiri ate ze nayimbako waziyimba ate ice cream gowa muyimba yenga yahiitinga lwaki tewampandiikira hiiti nekuleba okuexecutinga nanti nexecutingendayafaaba ne bakuwa ennyimba ezikwanguyira gundi ate ng'olwali lwangu nnyo ezange ze wali tosobola n'ekirala lwaki wewakkiriza okumpandikira we nakuyitanga ku vidiyo weebuzaabuza nga wamanya genda kuba wakabi n'otya lwaki wannimbalimbanga nzija ku vidiyo n'otajja watiirawo bano abantu abayamba abantu nga tebakimanyi nti bajja kutuuka natuuka katomba tolinga olaba katomba tolinga is true and you know it. leka tunywe ku mazzi temutuvuga speed tunywe ku mazzi wamaka nkuje nako omuyimbi waffe alina okuba nga ali aire ngaliki Dagirasi katubuuza ekibuuzo wano kebayita akaliro aha Sudan nobody gambayo nobody say bashibali kusibiri bitya kale kanabisemu respect to you President Cindy era nkwebaza nti wakkiriza n'ogamba omukulu kinkisazaakayo obukulembeze bwali bubwe nobaka obwempitiibwa amiina nobale bukkiriza n'ogamba nti akaliro kali solidi Cindy obadde webbanga olina Steve Jean ng'oyimbanga okumala ebbanga soha Roland omukyala olwokuwala mwanirizazi neeno fe aba syndicates tuyina empisa tuyina empisa fe tuli bakali tuyina empisa malayo nanti agesa info kyobala mbuuza ekibuuzo abakategeera kano kanjawulo mukko President Cindy emyaka gyomaze ng'oyimba gibadde mingi nnyo ne bakyalibo n'ovaawo n'ogenda ngamba nti ng'okukyalo ono kyemanyi talina myaka 7 ku 15 ng'ayimba kyebadde mbuuza why battling ha ate ng'olaba akyali wiyanga wiya why Yes, omukyala tewali amukasa okujja wano ositegeera eno bato yagikkiriza twatubatula ku tebo nakkiriza nti agenda kujja wano teri yamukaka saamuwalagula okuva ewuwa okutegeka okumuleeta wano nedda. She has accepted the battle, so let's stop talking nonsense. Akkiriza by battle, it's about to happen. No, let's just stop it. And this battle is about music, so anything outside music that will be banange njagala mbagambe ekintu kimu omukolo we gubeera ewaka kasasira avayo yonna gy'abeera nadda mu ddulu naye omukolo we gugwa kasasira addayo nze mmaze temumalira budde mbasanga ekkololo
Satani,